Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Batulaba mwenna baganda baffe twebaza okubeera ntumbeerako nnyo okulaba Ekazula Media batujjukanya ku ddiini ya Allah ey'ekitiibwa. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga atuwa obulungi mirimu gyaffe gyonna gye twefiiriza. Alhamdulillah, omwezi gwaffe ogwa Ramadan nga bwe twayiseemu olunaku olw'ejjo olwasoose ne tugamba nti omuntu yenna nga weteekateeka okubeera nti osiba omwezi gwa Ramadan, awalan olina okubeera nti wenenya eri Allah gye bayita tawbatu as-sadiqa, n'okubeera nti muhafadhatu ala salaati. Twagambye ffenna nga twategedde nti tuli mu Ramadan, oba obadde ng'osaala ng'ebiseera by'osaliramu si bye biseera by'olina okusaaliramu, okubirizibwa okubeera nti ogezaako nnyo okubeera nti ku luno otereeza ekigambo ekiyitibwa esswala. Swala mu biseera by'esswala okuyitiriza okubeera nti osala nawaafiri esswala eza sunna. Ne tugamba nti omuntu yandibadde yeekuuma olulimi n'abeera nti ku lulimi oyitako adhikaari zokka zoogera. Oba tolina kirungi kyakwogera at least sirika, oba olina okwogera yogera nga oyitiriza kubeera nti okola adhikaari, n'okubeera nti omuntu ateekebwa okubeera nti yeeteekateeka mu mwezi guno ogwa Ramadan. Alhamdulillah, olunaku olwaleero tugenda kutunuulira fadhail ebirungi ebiri mu mwezi ogwa Ramadan. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza n'atulaga nti banne guno omwezi Sayyid ayyamukum yawmul juma, olunaku olusinga okubeera nti lwa kitiibwa lwe lunaku olw'ejjuma. Insha Allah tugenda mu lunaku olw'enkya. Naye Sayyid shuhul, omwezi okusinga okuba nti gwa kitiibwa gw'omwezi ogwa Ramadan, era ogwo omwezi huwa shahru rahma, mwezi gwa kubeera nti Allah huwa rahmanur rahim, wa kisa kingi era musaasizi. Rahmatika wasat kulla shay'i, Allah ekisa kye kibuna abantu bonna, abasiraamu n'abatali basiraamu, abamusinza n'abatamusinza, abamujeemera n'abo batamujeemera. Ekisa kya Allah kibuna. Wal maghfira shahrul maghfira, mwezi gwa kubeera nti twegerera Allah, okubeera nti atusonyiwa, okubeera nti atusaasira amazambi ge twakola, okubeera nti Allah atusonyiwa ebyo byonna byonna bye twakola. Walitki minan naari, n'okubeera nti mwezi Allah gwasinga okubeera nti ajja abantu bangi ababa n'ensingo zaabwe nga ziri mu muliro, Allah n'abasaasira ne babeera nti bali mu abo bagenda okuyingira ejjana insha Allahu taala. So nkukubiriza kuba nti gwe nga ggwe manya nti omwezi gw'olimu gwa njawulo. Nabbi waffe Muhammad sallama yateerawo ebiseera, Allah yateerawo ebiseera abantu b'umati ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nga mu biseera ebyo tulina okubeera nti tubikozesa bulungi. Era kibi nnyo omuntu okubeera nti oli mu Ramadan naye nga weeyisa nga bw'obadde bweyisa mu Shaaban, oba ng'obadde teweeyisa bulungi. Walina okubeerawo ekikyuka mu mbeera gy'obadde weeyisaamu. Oba nga Qur'an obadde osoma oba peegi emu mu Ramadan olina okusukkamu, wabula tolina kubeera nti ogayaala oba okubeera nti omwezi okutwala ng'omwezi ogwa bulijjo. Guno omwezi mbimu ku mirungi nuzulul Qur'an, Allah muyasiza Qur'an ey'ekitiibwa. Mu Suratul Baqara agamba shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Allah assa Qur'an mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan nga hudan linnaasi, nga tufunamu obulungamu, wa nuuru wa shifaa'u lilqulubi, era nga kitangaala n'okubeera nti alhamdulillah etuwonya emitima. Kuba omuntu yenna afdalu dhikri tilawati al-Qur'an, dhikri esinga okubeera nti nkulu nnyo muntu kubeera nti asoma Qur'an. So banne tubakubiriza baganda baffe mwenna abatulaba kubeera nti tuyitiriza mu adhikaari z'olina okubeera nti oyitiriza okukola mwezi guno ogwa Ramadan, mulimu okubeera nti osoma Qur'an. Era tujja kujja tugaziwe tulabe basalafu salih, basahaba basomanga Qur'an mwezi gwa Ramadan. Oli n'atuuka okubeera nti agimalako banyuma nnaku 3, waliwo abaamalangako buli lunaku, waliwo abaamalirangako mu nnaku 10. Beera n'ekigero ogambe nti insha Allah n'omwezi gwa Qur'an sinza kuvaamu nga siina budde bwe mpadde Qur'an, siyinza kuvaamu
nga sirina biseera byempadde nti ebyo ebiseera byakubeera ntisomera mu Qur'an. Maghfirati lidhunubi, Allah guno omwezi mu birungi ebirimu mulimu okubeera nti Allah atusonyiwa amazambi ge twakola ki ge twabeera nitukulembeza. So oyingira omwezi guno ogwa Ramadhan ng'okakasa nti oyingidde omwezi gw'okubeera nti Allah agenda kukusonyiwa kuba ekisa kya Allah kiyitirira mwezi guno ogwa Ramadhan. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba man sama Ramadhan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabbi agamba nti n'omuntu yenna alina asiba omwezi gwa Ramadhan ng'akusiba imanan obulombulombo bwe twagambye nti sharut al-ikhlas wal mutabati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogusiba ng'osuubira nti okusiba kulwa Allahu jalla waala ng'era osuubira nti empeera thawabu min Allah, empeera ogenda zifuna eri Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akusonyiwa amazambi gwakulembeza okubeera nti okola. Omwezi guno ogwa Ramadhan gulimu ebirungi bingi. Gulimu Laylatul Qadr, fihi laylatul azim wa hiya laylatul qadr hiya khairu min alf shahr. Laylatul Qadr khairu min alf shahr. Omwezi guno gwe twayingidde mwe muli ekiro ekiro ekyo nga Allah aba akusaasidde n'okiteeba obeera ofunye obeera okoze ibaada nga yenkana emyaka nga 83, obeera okoze ibaada nga yenkana emyezi 1,000 shahr. So bane tukubirizibwa kubeera ntugwa respect kuno omwezi. Hata amanyi bawo kana ikhtalafa ulama, abamanyi bawo kana ku nnaku ziri eza Dhul Hajj 10 ezisooka n'ennaku zino ezisembayo eza Ramadhan. Naye mu nnaku ma min ayyam al-amalu salih fa inna habbi ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wali nnaku singa kuno ku dunya, nnaku singa bulungi singa nnaku 10 eza Dhul Hajj. Ne hatta ennaku naye ebiro ebisinga byebiro ebire 10 ebisembayo shahr fi shahr Ramadan. Ebire 10 ebisembayo mwezi gwa Ramadhan byebisinga inshallah taala. So omuntu yenna andibadde okimanya nti alhamdulillah omwezi gwolimu mu Laylatul Qadr. So gwegezaako oba onafuna Laylatul Qadr utandikira wano mu nnaku ezisooka, obeere nga gwe buli lunaku owaayo obudde obw'okubeera nti ogenda kusaala salatul layl, ogenda kusaala al-witr, ogenda kusaala kekiro nga inshallah wetwagambye ne tugamba fa'lam anna shafu al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Omukkiriza yenna okimanya nti ekiba ky'omukkiriza yenna kubeera nti ayimirirako ekiro. So okubeera nti Allah atuleetera n'atuwa omwezi guno nga tarawih ezatandise, teekamu amaanyi n'abaana n'abantu bonna bagambe bongeremu amaanyi mu kubeera nti basalako ekiro inshallah taala. Tasfidu shayatin, mwezi guno Allah atusibira shaitani saa zino nsibe eri kunjegere fi Ramadhan. Watuftahu abwabul janna, Allah nagulawo emiryango gy'ejjana. Fenna tumanyi bulungi nti alhamdulillah Allah ateekawo omulyango mulamba gwe bayita Rayyan, gw'ogwo omulyango guyingiramu as-saimuuna, abasiibi bayingiramu ogwo omulyango. Ne Allah alhamdulillah gula emiryango gyonna. Tuftahu abwabul janna ala nagala watuguluka abwabu nirani, emiryango gyonna egy'omuliro Allah nabeera nti agikola ki, agiggala. That means guno omwezi furusa nnene nnyo fenna mu bintu bye tunoonya alfawza bil janna wa najata minan nar. Tunoonya Allah abeere nga atuwa obuwanguzi victory nga tuyingira ejjana, era abeere nga atuwonya okubeera nti tuyingira omuliro. So guno omwezi furusa nnene, furusa dhahabiyya, is a golden opportunity gy'olina okukozesa ng'omanyi nti Allah alhamdulillah shaitani agisibye, ate naggulawo emiryango gy'ejjana, emiryango gy'omuliro n'agiggalawo. Gezaako nnyo okubeera nti weeyisa bulungi nga bw'olina okubeera nti weeyisa mwezi guno ogwa Ramadhan. Era ebiseera ebisinga omuntu wabanga asobezza oba akoze ebintu ebitali mu mbeera nnungi mwezi guno ogwa Ramadhan, tetwekwasa nti nno shaitani ate yemukoze ki, yemukemye gwe kennyini oba ofuuse ki, either shaitani ng'eri ku ggwe ng'oba gwe kennyini ofuuse shaitani. Shahru sabr wa taqwa, mu birungi bye tufunamu okubeera nti alhamdulillah
obugumiikiriza n'okutya Allah. Kuba wano twayingidde omwezi alhamdulillah twakisibako olunaku lumu, leero olunaku lwakubiri lwe tusiiba, naye bwe tunaaviiramu osanga tunaafuna ekigendeerwa lwaki Allah atulalikako okubeera nitusiiba. Allah tugamba mu Quran, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah atulalikako okusiiba nga yakulalikako abakkiriza oba bannabbi abatusooka b'emirembe emirala nga kyagala la'allakum tattaqun, kubeera nti tumutya. Zino ibada oba ositunuulira, ibada esooka Allah kyasooka okubeera nti Nabbi Muhammad agamba Nabbi Muhammad sallam abeere nga agamba abantu kwa kubeera nti basinza Allah, shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Era Nabbi wangala Makka emyaka egiwera ddala 13 ng'akoola abantu ila tawhid, okubeera nti basinza Allah yekka, nga tabakoola mu mirimu mirala okugyeko kubakoola okubeera nti basinza Allah. Baire nga bagamba la ilaha illallah Muhammadan rasulullah, bimaana la mahmud bihaqqi illallah, teri asinzibwa mu kakufu okusinzibwa okuggyako Allah. Era bwe baasenguka ne bagenda e Makka, Allah kyaddamu okubeera nti nga bakyali e Makka kulaalika swala. Eswala we yavaako ne kuddako okusiiba. N'olaba waliwo alaaka nti eswala bw'ogivaako ne kuddako okusiiba, byonna ibaada ezibeera nti omuntu zimutebenkeza n'abeera nti abeera mugumiikiriza mu mbeera y'okubeera nti asinza Allah. Naye nga Allah kyagala la'allakum tattaqun, tubeere nga tukola ki? Tubeere nga tumutya. So omuntu yenna bw'osiba omwezi ogwa Ramadhaani, inshallah ta'ala ofunamu obugumiikiriza. Ng'obugumiikiriza n'ogamba nti sigenda kukola nsobize mbadde nkola nga sisiibye, sigenda kugwa mu mazambi gano nga siri mu kisiibo, sigenda kuba no tuli mu kisiibo. Tukimanyi bulungi nti waliwo abamu baganda baffe alhamdulillah nga badde n'abakyala nga si bawoowe, naye nga alhamdulillah yabasobozesezza abamu ne babawoowa, abalala ate nga babavuddeko bubi ne bagamba genda ndi mu kisiibo. Kati wano Allah agala otendekebwe, okimanyi nti nno togenda kumukomyawo okuleka ng'omukomezaawo ng'omuwooye. Allah la'allakum tattaqun. Mulimu abamu ababadde n'emize emibi, emize egy'obubbi, naye nga alhamdulillah bukyayingiddeyo, kyatandise kusiiba tannabadde kubbako kintu kyonna. Mulimu abadde banywa emyenge, naye ng'okuva bwe bayingidde mu kisiibo alhamdulillah tebannabadde yadde okubeera nti bagenda okumpi obanywera omwenge. La'allakum tattaqun. Allah agala tubeere nga omwezi guno ogwa Ramadhaani tukwesanga essomero nga university oveemu ng'olimu abo alhamdulillah abatagenda kubeera nti baddira ensobi n'amazambi ge babadde bakola nga tebali mu shahru ar-Ramadhaani. Ahkamu siyam, amateeka g'okusiiba. Asiyaamu lugatan huwa al-imsaak. Okusiiba kitegeeza okubeera nti omuntu yeerekereza, lugatan al-imsaak okwerekereza. Wa shar'an mu sharia huwa al-imsaak ani ta'am, okubeera nti oleka okubeera nti olya. Mulimu abantu wano nga mu butuufu abadde alya ekikomando ku makya then ku mulimu n'alya. Ab'ekibuga mukimanyi mulimu abantu aba ku dduukawo nga ye buli kamu akabadde kayitawo abadde akalya. Ng'olutuuka mu dduuka lye essaawa emu aba ali awo ne wayitawo wakatogo n'ayitawo, wa Rolex n'ayitawo, aba ali awo ebinyeebwa n'ayitawo, olw'eggulo n'afuna akyalya. Naye nga alhamdulillah okuva we yatandise okusiiba olunaku olw'ejjo tannaba yadde okubeera nti alya. So huwa al-imsaak ani ta'am, okubeera nti weerekereza, okubeera nti olya. Wa sharab, n'ebyokunywa byonna. Wal jima, n'okubeera nti weerekereza okubeera nti obeera ne mukyalawo mu mbeera ez'obufumbo. Wasaa'il al-muftiraat, na byonna ebisibulula omuntu min tulu'il fajr, okuva butuufu mu budde obwa fajr ila ghulubi shams, paka mu budde obwa magharibi, insha Allahu ta'ala, binniya taqarrubi ila Allahi ta'ala. Ng'okikola ng'osembera eri Allah, ng'okikola lillah. That means okusiba kitegeeza omuntu okubeera nti weerekereza okulya n'okunywa
noyerekereza okubeera nti obeera ne mukyalawo neyerekereza ebintu byonna byonna ebisiibulula insha Allah okuva ku ddaaku woogiridde oba ddaaku yowagiridde saa 8 oba 9 oba 10 ebiseera nga ddaaku weetwala paka biseera ebyokusibuluka ng'owulidde nti baaziinye olwaziina olwa salatul maghrib insha Allah taala naye ng'okikola kura Allahu jalla waala waliwo abamu essaawa zino abasiiba ng'agamba nze nsiiba lwakuba wempangaalira abakozi bonna abaliwo basiraamu waliwo omulala asiiba n'agamba nze nsiiba nensibirako mukwano gwange oba nsibirako omuntu wange mu mbeera yonna yonna awo oba gwe toli mu kisiibo kino kye kisiibo ekya Ramadan olina osiiba ekisembewo taqarrubi ila Allahi taala ng'osiiba ng'osembera eri Allahu jalla waala khalisa lillahi taala ng'osubira nti Allah yagenda okubeera nti akusasula fadha Allahu taala Allah tulalikako okusiiba yatugamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun era yakulalika ala kulli muslim kulli muslimu kino kijja ekifaananyi nti bannaye omusiraamu yateekebwa okubeera nti asiiba so wobanga tunnabakakasa nti oli musiraamu obanga tunnasiraamuko okusiba gwe tekukakatibwako era tobeerawo n'ogamba nze siri musiraamu naye nsibirako abaki abasiraamu wabula sooka okole ki otole shahada tulina qaida egamba man thabata islaamuhu bilyaqin la yajuzu ikhraju illa bilyaqin wa ba'da ikamati lhujja wa izalati shubha musiraamu bwaffe tubukakasa n'omuntu nga atudde shahada obanga azaalibwa musiraamu obanga n'ebikolwa bye tubadde tumanyi byakola bibadde byonna nga bya kisiraamu nga naavuddeyo nekakasaako nti musiraamu era tesobola kubeera ntujjawo kubuusabuusa kwonna nogamba nti oyo si musiraamu wabula tukakasa nekyo kye tulabako nti omusiraamu era ateekebwa okubeera nti akola ki asiiba baligun omusiraamu era alina okusiiba alina okuba nga mu butuufu atuuse mu myaka egisiiba mulimu emyaka zino omwana ayinza okuba muto oyo takatibwako okusiiba myaka 4 myaka 5 myaka 6 myaka 7 myaka 8 takakatibwako okukola ki kusiiba naye waliwo emyaka gye tugamba nti egyo emyaka gituuse mu busiraamu okusinziira ku bamanyi inshallah tujja kujja tubeerenga tuwanvuyawo naye omwana ateekebwa okuba nga atuuse tokaka abaana nga bakyali bato myaka 4 myaka 5 myaka 6 myaka 7 era waoba omwagalisiza okusiiba nga ku myaka nga 7 8 9 beera ng'omusaasira waba asobodde asiibe waba tasobodde eme kusiiba inshallah taala so mbakubiriza olina okusiiba oba olina obusobozi wano mu busobozi mulimu bannaffe bangi okuva ekisibo ekyatuuse yatandise okulwala ebirwadde emu nga bisi bituufu ng'agamba alina ulcers nga ate takola ki taminoli n'agamba nze sirina kusiiba nga ate alina okusiiba bangi batandise obulwadde bwa ulcers twayingidde mu shahru Ramadan alina kuba muqim ghairu musafir alina kubanga mutuuze nga si mutambuze ekiteekebwa nti omuntu waba mutambuze asobola obutasiiba naye era waba asiibye kyekisinga okuba nti kikola ki kirungi inshallah taala shutu sihatu siyam obulombolombo obufuga omuntu okubeera nti asiiba mulimu al-islam okubeera nti alina kuba nti musiraamu al-aql alina okubanga ategeera bulungi an-niyyatu min al-layl olina okubeera nti waleese niyya olina okuba nti waleese niyya azin mu kiro nti ogenda siba olunaku olwo lwogenda osiba kati nga luno olunaku olwokubiri nina okuba nga naleese niyya ejjo nti olunaku olwokubiri ngenda dusiiba nga inshallah tugenda okubeera nti tukola kitugaziya wa shawtul arabi al-imsak anil muftirat min al-fajr al-maghrib okubeera nti omuntu yerekereza okuba ebintu byonna ebisiibulula nga twabyogedde ebyokunywa ebyokulya okubeera ne mukyalawo na byonna byomanyi nti bisiibulula omuntu yenna arukanu siyam empagi z'okusiiba banne wano tubeere very attentive arukanu siyam empagi z'okusiiba arukun ekintu ekiyitibwa rukun ekintu ekiyitibwa empagi wekiva ku
wekitaba ku kizimbe empagi wetaba ku kizimbe ekizimbe ekyo kikola ki kigwa. So zino arukanu oba tozikoze ekisiibo kyo tekiba kituufu kiba kifu oba oyina kuddamu lunaku olwo era oba tozikoze mu kisiibo kyonna kino oba oyina kuddamu kumpi kisiibo ki kiramba. So arukanu siyam empagi z'okusiiba empagi esooka aniya okumalirira, empagi ey'okubiri al-imsaaku anil muftirat okubeera nti toyina kubeera nti azinweziizako byonna byonna ebisibuula. Aniya hiya al-asaasu siyam wa hiya amalu al-qalbi. Niya okubeera nti omuntu amalirira okubeera nti aleeta niya nti ngenda kusiiba enkya zimu ku nsonga enkulu ennyo z'alina okubeera nti afaayo nnyo okubeera nti akola ng'agenda okubeera nti asiiba. Wa hiya amalu al-qalbi la yahtaaju ila talaffuz bil-lisaan. Era niya eno eva mu mutima teetaaga muntu kubeera nti omuntu oba ajoogera mu ki mu bigambo. Kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba innama al-a'maalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amaana niyat fi siyam niya okubeera nti omuntu amalira okubeera nti asiiba kitegeeza omuntu okubeera nti yeewaayo n'agamba mutima gwe annaka satasuumu gada nti nze ngenda kusiiba olunaku olw'enkya taatu lillahi ta'ala nga ngobeera Allah oba nga nsiiba nga ngondera Allah ow'ekitiibwa bimaana nsiiba nga nkakasa nti athawaabu min Allah agenda okubeera nti annyanukula. Mithaalu omuntu aba tugezaaza okubeera nti ali addaaku idha kumtu lisuhul n'oyimuka okubeera nti okola ky'oli addaaku aw azamtu qabla nawm oba nga tonneebaka n'obeera nti oleeta enniya n'ogamba nze sinneebaka n'olunaku olw'enkya ngenda kukola kiddusi. Bakwaliwo abamu alhamdulillah abasobola okubeera nti agenda kubeera nti ayisibwako ddaaku n'abeera nti Allah amugezesa n'abeera nti yeebaka ki ekiro kiramba. Oyo ayinza okuba nga yeebase saa 6 saa 7 agenda okuzuuka nga ki nga fajiri ateekebwa okuba nti yaleese enniya nga tanneebaka nti nina okusiba olunaku olwaki olw'enkya. Qabla naw annaka saayimu gadan fahadhihi hiya niya yetegeeza okubeera nti omuntu aleeta enniya. Niya bane tugyetegereze bulungi. Omuntu ateekebwa okubeera nti oleeta enniya kati olunaku olw'enkya enniya y'okusiba olunaku olw'enkya nina gireeta ekiro kya leero either ku ddaaku oba nga ngenda okwebaka neŋŋamba nti insha Allah ngenda kubeera nti ndeeta enniya y'okubeera nti nsiiba insha Allah olunaku olwa Ramadan. Yakun niyat fi Ramadan min al-layl qabla al-fajr erina kuleetebwa mu kiro nga fajiri tennatuuka. Wakfi an tanwi fi qalbika era kikumalira okubeera nti omuntu aleeta enniya eyo ng'agijja mu mutima. Wala yajibu an taqul nawaitu siyamu gada si kyatteeka tekiri wajibu muntu kubeera nti ng'abakadde baffe bwe twakula nga omuntu aba agenda asiiba olunaku tugeze olw'enkya agamba nawaitu annasuumu gada ibtighaa liwajhillah tunwiridde okubeera nti nsiiba olunaku olw'enkya nga nwiridde okubeera nti nsanyusa Allah. Tetugambye nti kifu njaga mutukwate bulungi tugambye nti ekyandibadde ekirungi kubeera nti agireetera muki mutima n'agamba nti nze mutima gwo muno mutima n'ogamba nze ngenda kusiiba olunaku olw'enkya kuba ekifo ky'enniya kiri mu mutima n'oba tugireese ng'ogyogedde. Inda jumhur era abamanyi bonna Shafi'iyya wa Malikiyya wa Hanabila yajibu tajdidi nniya bagamba kulli yawm lianna kulli yawm ibadatul mustaqilla bagamba nkyandibadde kyetaagisa omuntu yenna okubeera nti buli lunaku oleeta nniya mpya paka ennaku eziggwako eza Ramadan. Kati nga olwatandise nga waleese enniya n'otandika olwokusatu lwetasoose okusiiba n'olwokuna olwaleero nga waleese enniya n'olusiiba n'olwokutaano enkya ng'ogenda kuleeta nniya mpya. Yajibu tajdidi nniya kulli yawm lianna kulli yawm ibadatul mustaqilla kuba ensonga gye baawa nti buli lunaku
ibada gy'oba okola lunaku lw'osiiba lwawukana teruba nti gundi oba nti eniya erina kuba y'olwo olunaku lwennyini abamanyi abamu bwe bagamba ate abalala ne bagamba nga Malikiya n'agamba nti omuntu asobola okubeera nti eniya eno agireeta omulundi gumu ng'omwezi gwa Ramadhan gutandika n'ogamba olunaku olusooka olwo n'oleeta lumu eniya eyo nti ngenda kusiiba ennaku zonna eza Ramadhan naye ng'ekisinga obulungi kyakubeera nti buli lunaku oleeta eniya inshallah taala n'omalirira nti ngenda kusiiba inshallah olunaku lwa Ramadhan. Talaffuz binniya amasaayila agali mu kubeera nti omuntu ayogera ng'aleeta eniya manyi beegatta ajma aktharu ulama wala anna niyat mahalliha alqalb abanyi beegatta nti eniya kyandibadde kirungi kubeera nti omuntu agireeta mu kyama agireetera mu mutima nga tajogera. At-talaffuz biha laysa wajiba era ne bagamba nti mutuufu omuntu okubeera nti aleeta ebyo ebigambo tekiri wajibu si kyatteeka bal lam yathbut an-nabi sallallahu alayhi wasallam era tebyawulika ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama era ne ku baswahaba nga babireeta ebigambo ebyo nti nawaitu an-nasumu ngada tetugambye nti bifu temutufuna bwetyo tugambye nti no laysa wajiba si byatteeka era tebyawulikika ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama nga abyogera. Ya Ibn Taymiyyah ye yagamba fiman alima annahu saiman gada faqad nawa tomuntu yenna n'agamba nti tugeze kati nga leero lwakubiri nkimanyi enkya ngenda kusiiba mba ndeese eniya wala yahtaju ila takalluf era tekyetaagisa kubeera nti omuntu yeteekateeka ne bamuzuukusa ku ddaaku bamugamba sooka ogere ebigambo bino bwe biti so tetugambye nti bifu tugambye abamanyi ndaba abamanyi bagamba layisa wajiba si byatteeka okubeera nti omuntu abyogera. Abamu ku bamanyi abo jumhur Imam Malik wa Shafi'i wa Imam Ahmad naye ng'engeri gye tugambye nti sinti tubiganye nti bikirizibwa waliwo abamanyira abalaba nti bikirizibwa ajuzu talaffuz biha lilmusaada nti kuba biyamba ku muntu okwongera okweteekateeka n'amanya nti ngenda kusiiba ndi mu kisibo kya Ramadhan n'azuuka n'abeera nti abo abyogera. Baadhi fuqaha Shafi'i abamanyi abamu abashafi'i bagamba kiri jaiza kikirizibwa inkana yu'inu alqalbi ala istihdharu niyya kibanga kiyamba ku muntu ku mutima gwe kubeera nti aleeta eniya so bwe tulaba bannaffe abakikoze tetugamba nti bakoze bidya kuba abamanyi abamu bakikkiriza okubeera nti omuntu asobola okugamba nawaitu an-nasumu nti nwiridde okubeera nti nsiiba olunaku olw'enkya nga mubamanyi abo mulimu abamanyi abanene nga Imamu Nawawi inshallah taala tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga ayongera okubeera nti atuwa okumanya empaji eno gye tuliko ey'okusiiba abeere nga atuwa okusiiba okulungi saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga atusobozesa okubeera nti tubaamu abo bagenda okubeera nti baba n'obusobozi n'amaanyi agamalako ekisiibo kino inshallah taala. Mbakubiriza abanaatambula naffe mu umra obudde buweddeyo okubeera nti tuwandiisa inshallah tusigazza wiiki eno yokka okubeera nti tuwandiika abagenda mu Ramadhan. Tubakubiriza mwanguyeeko ddala mujje ku ofiisi zaffe za Labaika Travels wano ku Kyamutawa Suite 4 waggulu ojja kubeera nti oregistaringa tubeere nga tukutwala inshallah okubeera nti osiibira Makka ennaku esembayo 15 ennaku 5 Madina ennaku 10 Makka inshallah taala omalirize ebiseera ebisembayo ennaku za Lailatul Qadr esembayo ng'oli wali ddala ku Kaabatul Musharrafa Kaaba ey'ekitiibwa ng'era oyimirira ekiro kiramba naye ng'oyimirira wali wennyini mu haramu ekifo eky'emirizo saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga akifuwa ffenna n'abatasobola egenda mwaka guno Allah abawa obusobozi emyaka egijja inshallah taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.